abadde nnyo mbuga yakola bali omuntu atali nnyo nnyo akuwulira abatuuze ateeri bakoze na bino. Mukyala wange nze kyembadde mwagaza nkigassegase mbadde namugambye dda kale nze wendi tebaswana kisuubira kale supporting you. I told you you're not talking different people. Selective amnesia. He's not a forgetful God, but when it comes to the sins that you have repeated, please utilize that opportunity so that we qualify as holy. It was your God. Do you understand me? So, she preached in the community worship.
That's what I can say about her. We lost the mom. She's a big pillar to the UC fraternity, to the sports fraternity. She's someone who's very free with students. When teams are playing, she comes. She's a business woman. She'll leave behind. That's what I can say. I'm grateful for her self-trust in peace. Your names? Linda, Musico. Student that you said? Yeah, and the stars. I'm a captain. I saw her yesterday. I didn't. Repenting. And who is repenting? Yesterday I didn't go And outside. asking for forgiveness from God. For You me, have the to be what? last day I saw her, You it was understand? last year on the Because you 31st. want your That's when sins to be I forgiven. last The saw same her way you do because I what? was staying with You her. forgive others. That is how you will have a healthy Erinnya? oba simu bayinza okuba simu bakitutekwa singa simu Erinnya? baddewo yali badde ascrollingamu nakubirako ono Ani? nakubirako bali oba nakubirako ffe I'm a student. Call a master's in so probably simu bagitutte so kati only number gye bayinza badde yaki ya driver ne bamutulira batugambye driver abeera mu bujju nti driver nadduka ajjanga twale mutwalira travel together. Sometimes we could reach, we have rooms, like single rooms are not done. You share a room. So she's a mother to me. Yes, she was that kind. How I could love about her. Someone texted me part of those parties. How is Dosa? Because at least he thought I know something. He's like, you must be knowing. I was like, no, I know nothing. I asked him, have you had a the first thing I actually did was to call her number. Her number was off. One thing I'm sure that time her phone is always Then Elijah and Rosalinda 9:10. so I came to believe that maybe it's true. I tried to seek for more information to get to know what's really happening. My decision was to come. Okay, I myself, what I'm going to also about her, she was a supportive lady. Whenever when we had a pitch play, she was always there to give us, to motivate us. Okay, she loved us, like our parents. We're gonna miss her, and I'm already missing her. just like you. He was guilty, but he adopted Yeah, I'm a student. your identity. I'm not God Bashir. will forget your sins, and he will say that my daughter Pamela did only what was perfect. Erinnya Zwa Ismail. Kyannaku nnyo omutuzi waffe otufaako mu kitundu kino eno ate nga muvuka munnaffe ate nga nze abatwala ng'omolola lino eno paka mu certain park eno naye ennaku gye tulina nnene nnyo ate nga abadde muweezi wa kabaka nga buli nteekateeka y'abasajja kabaka akwatira wamu oluwalo ajja n'atusapootinga n'atuwagira okugenda emmengo buli kimu nga tuyambako naye kyannaku nnyo atufiiriddwa omwana omuto bw'ati asobola ngate nga abadde atugasa kuno ku kyalo kino eno. Lwaki kikisaana kwongerwamu? Gisaba. Poliisi kyetusaba ekwatagane wamu ne LC okuyisangamu drive okutukuuma kubanga eno obuzibu neno bwe tulinayo kati byonna bikomera ebisinga tubiriko kamera singa tugenda kwongeramu amaanyi ne poliisi ne LC okulaba nga bino ebikomera bateekako kamera zituyambeko kasano evidence tugirina bulungi kubanga tuliko ki kamera ate bona naye abasinga wano babikomera abadde akolera ku UCM mukono ku UCM wali ku university nga musomesa abadde akolera abadde musomesa ekyala wandiri UCU mukono amanya Pamela Mumanyirya Pamela. Kubanga
tusobola omuntu kujja n'ayingira n'abeera omuntu nowhere tunomutuga so obolabira ddala nti kibi nnyo tubivumirira n'abantu tebijjawo embeera mbi nnyo tuli mu mbeera yakuza abaana ku somero obolabira ddala kitukosa kituzza mabega ensi yonna obolabira ddala mbi nnyo kizibu nnyo era kintu ekyo tulina okirumirirwa nnyo abakulembeze balina otuyamba kuteekawo securities mu byalo bateekewo bana beetoloola mu byalo ba security babeere nga beetoloola tulabe tusobola okukendeeza embeera eno eriwo abadde wa UC director abadde mukyala w'amaanyi ku UC kiwola bakibadde kibi tetumanyi oba wekivudde okuba nti bamukola akantu kano tetumanyi ekitundu nga kino ebikomera byonna ebiyita ebyetoolodde wano osanga tewali kamera tewali security kibi nnyo tuvumirira abalina ebikomera bwe biti basobole okuteekako cameras securities ezimala tusobole okumalawo ebintu ng'ebyo ebituuseeko olwaleero nze Pamela Omumanyi mutabani wange yakatandika okusoma yali that was 2021 I think, yes. 2021 my son has just started netumanya nti the school is quite far from us. Kati essomero ne litugamba nti waliwo okuneiba wammwe omukyala akulira eno ku UCU biki so netukwatana netufuuka ba mikwano nabanga ng'atutwalirako omulenzi waffe ku ssomero Light of Life netusigala nga tuli ba mikwano even when my son did not continue with the school twasigala tuli ba mikwano twechekingako nga talina buzibu na muntu yenna one ku neighborhood no one will say any bad thing about her. She's a good person. Era tusaliddwa nnyo. Amawulire ogafunye otya? Kumakya batukubidde essimu era wano wabadde muntu ku neighbor yatukubidde essimu tubadde tuteeka abaana kubatwala ku ssomero ssaawa ng'emu awo mu 15 ne batugamba nti Pamela is dead. She was strangled in her house to death. Era netuddukirawo netujja wano tugezaako okunoonyeza biki ebyatuusewo details era bye tukyalimu ssaawa zino tutuuse omulambo bagututte kati tetumanyi kiddako but of course tusaliddwa nnyo abaana betusinga okusaasira they were lively kids, lovely kids kati ffe nga ffe baali batumanyi like family friends. Simanyi bwe tunaaba tunula kuba kati without their mom because their mom has been like a bridge nga nze batwalanga baana bange n'abaana bange nga babatwala like brothers and sisters kuba bo babadde balenzi nga nze ninamu abawala babiri n'omulenzi omu nga batwagala nnyo bambi like you having a friend friend around the neighborhood. It is really good. Ngamutegeragana. Extra greetings to him. No, it was nothing much. Bawa abadde pastor. My husband is a pastor. Oh. Erinnya Segane Gothan Senfuma omuseesa wa Kabaka omuseesa IGG eggombolo eno yegguma ate n'essaza Kyaggwe. Tuli banakuwa nnyo akaseera kano tuwulidde amawulire agafaanana bwe gati aga Pamela akulira abayizi ku UCU Diini ti bamulonda mu mbeera efaanana bweti kinakuwaza ate kiruma nnyo embeera gye tulimu ng'abantu b'ekitundu kino. Security yaffe ennungi nnyo mu kitundu naye twewuunya embeera wano bye baayise kubanga tulabye osi w'ekitundu waali ate muno chairman w'ekyalo Mulongo Waswa tulina ttiimu yaffe ya defense eyitangamu mu security ne DPC ndowooza olabye nga bw'awulidde ensonga eno ayanguye mangu nnyo naye tetumanyi sitaani we yayise okulaba nga atukola ekintu ekifaanana bwe kiti mu kitundu kyaffe. Erinnya amanya nze Waswa Alex chairperson gwa First
nfunye amawulire g'okufa kw'omutuuze wange saawa zibadde ndooza 11:53 nga 53 osiseeta yankubidde essimu nga mbuuza oba ninamu ekintu ekituuse mu kitundu kyawe nga omanyi omuntu nga tonategeera sibitegeereddewo ne mugamba ate wali sinawulirako mawulire gonna gali mu kitundu okujjako kangezeeko okunoonyereza kati wayiseewo akaseera katono waliwo omwami ankubidde ng'alina wayita omukyala ono afudde naŋŋamba chairman nsonyiwa okuzuukusa ku makya kuno naye waliwo omutuuzeewo afudde tumuyinako oluganda bamuyita Pamela abadde akola ne UCU head of student affairs ku UCU ne mugamba aye nga mbadde simanyi kansitukirewo nensituka ngenza okuvuga emmotoka yange okutuuka wano nsanzewo poliisi nga yatuuseewo dda era nengezaako babuuza bane kiki musanze wano biki nabo nga bambulira naffe twakatuuka tugezaako okunoonyereza tukyanoonyereza tunakuzuula kituufu kati we tufunidde omukisa ne twogerako n'omukozi mukozi n'agamba we babadde bajja omukyala yakomyewo ssaawa nga 4 ku ssaawa 4 ne bayingira mu nju ne balya ekyeggulo olwamaze okulya ekyeggulo mu tunagenda mu kisenge kye okwebaka abaana ne bagenda ewaabwe n'omukozi kati wayisewo akaseera katono omukozi n'atandika okulira omuntu atambula mu nnyumba ebigere kati yagenze okulanga omuntu ataddeko n'ettaala omukozi okuba nga simuka bw'ati ng'omwami oyo ayitibwa omutemu amutuuseeko amugamba njagala ompe ebisumuluzo nfulume kati omukozi mu kutya okungi n'asooka agaana okubimuwa nagaana edda sijja kubikuwa sikumanyi gwani ko omwami tijjamu kutwale ewa mukamawo Pamela akubulira oba tamanyi kati omukozi mukudde emabega yageze okulengera mu kisenge nga ngelengera mukamawo yeebase nga bamutaddeko ebigoye n'agamba nedda waliwo ekitali kituufu kati n'amugirako n'amugamba mpa ebisumuzo naye nga ayambadde ekiteeteeyi kya mukamawe ataddeko n'ekijaketi kiriko omutwe kati ndowooza byebyo ebitonotono byemanyi yayambadde ekiteeteeyi kya mukamawe era kyeyafulumiddemu ekyomugenzi kati omukozi tamanyi ngeri kiyayingiddemu omukozi agamba tamanyi ye yamulabye kumusaba bisumuzo okufuluma tamulabangako kati okufuluma bano tetufunangako mawulire gafaanaganako bwe gati tubadde n'emirembe gyaffe era ffe tusuubira nti omuntu ono bazze bamugoberera kuva either eyo gyakolera oba gyabira ne banne tetumanyi naye wano mu kitundu kya wano tetuyinaako buzibu bwonna bwali butuuse obufaanana bwe buti ebyokwerinda byaffe bibadde birungi naye kino ekyatuguddeko naffe twakyekanze bwekanze tubisanze wano ndowooza abaana babadde n'essimu ya driver wa madamu kati oli we yamaze okuvaawo abaana ne bakola ki ne bakuba essimu nga bakubira driver kubanga oyo muntu gwe badde bamanyi kati atera okujja n'abapiikinga n'abatwala nga bakomyawo era lwamukubidde najja naye twamusanzeewo wano eyamututte namirembe gye bagambidde nti mufu bamugye wano nga wooli abamugyewo nga siriwo nze ntuusewo nga bamugyewo wabaddewo laptop n'ebintu ebirala ebyebbeeyi mu kisenge naye yatutteko ssimu yokka talina kye yatutte kirala eri gye yayitidde tetumanyi gye yayitidde naye agamba yamulabye kufuluma mukozi yamuwadde ebisumuluzo naggulawo mu kuyingira bamwekangidde awo ng'amusaba bisumuluzo ng'ate mukama we amaze okukola ki okumutta kitegeeza nti yayingidde before oba yayingidde ng'ono mu ssaawa gye yagenza okugulira mu geeti n'omutemu we yayingiridde mu nnyumba n'akola ekyamuleese myaka nga 4 kyabamulekawo